Hello. Hello everyone, how are you? Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese muli mutya bassebo ne bannyabo naffe gye tuli tutambuza ekintu kusana kaaka ebyoto byaka kugambye tuli mu vibe kiraba mbatumiddeko bannange abantu bakomplaininze maama tokyatutumirako banaye mbatumirako nnyo mwenna abali mu America, Canada, England, Sweden, Turkey banaye menye wandeke wakata Abu Dhabi, UAE mwenna bannange mbatumirako abali South Africa, abali wano e Uganda mu bifo ebyenjawulo bannange mbaagala nnyo bannange abali e Mbale, Kotido, Karamoja, Gulu, Lira mwenna Masindi, Hoima, Mbarara mwenna mbatumirako mwebale kubeera ku mukutu abali e China. Oh my God, ate mwe muli basufu baana bange nga muzunga baabo Sweden seeno mugikwasaganya kyalisanyuse nnyo era nekisanyusa ensi eno singa bye muyiga eyo mubireeta wano ne mubiyigiriza abantu bammwe kubanga mmanyi mulaba bingi eyo gye mutambulira olaba nze neebaka wano ne mbirabira mu birooto olwo ate mmwe abatuukirayo ddala muteekeddwa okuba mubiraba. Kale mbasaba okutambula okwo muleme kulabanga kutambula just for the sake wazira mukufunemu ekyokuyiga ekyo mukireete wano mukiyigiriza abantu be mulese wano era mukibalage ekyo kye bayita revolution enkyukakyuka n'enkulaakulana y'omuntu teva mu bbanga n'egwa bugwi no wabeerawo kye tuyita initiation. Ani aki-initiatinga oyo ajja n'akinnyonnyola banne timwategedde bannange mwategedde kino kisoboka tusobola okwanika lumonde oyo gwe batugulako dondolo ne tumulongoosa bulungi n'avaamu obuwunga obusobola okukuumibwa ekiseera ekiwanvu ne tubukozesa mu baking nga tubukolamu ebintu ebyenjawulo and so on and so forth. There are 1,000 ideas, more than thousands ezisobola okulaakulanya abantu baffe wano naye abantu basanga badaaga bakaaba abamu bagenda ne ku mawanga eyo not because baagala but just because babuliddwa ideas ze basobola okuinvestingamu wano ne bafunamu ssente. Abalala ideas bazifuna naye nga certainty meaning nti kati gwakimanyiiko ate bw'ovaayo n'okimplementinga osobola okuyamba abantu ng'abo ezo ssente zitutwala ebweru ne gifuuka emigabo mu kampuni ng'ezo ate ne zongera otukulaakulanya. Mulaba mutya abantu bange? Olwaleero ntuse n'omulamu ogubuuza nti bw'osamira ebizibu biggwawo? Tusamidde ebizibu biggwawo. So there is no more pain, no more crying, no more. It's only laughter. Mulaba mutya bwe kiri? Nandyagadde okubategeeza nti okufaananako n'obutonde bw'ensi eno mwe tutambulira obulamu bwaffe nabwo bwe buli. Bw'oba oyagala okumanya oba ddala bw'osamira ebizibu biggwawo sooka otunuulire obutonde bw'ensi. Tunuulira topography y'ensi engeri gye yatondebwamu olabe ensozi olabe ebikko obuserengeto emiseetwe emigga ennyanja obuteebe n'ebirala. Atoba n'ensozi zituuka ekiseera ne zivaamu n'omuliro. Ennyanja efuukuuka obwengula bumanyi okufuukuuka ne buteekamu ebire ne butakoma okwo ne buteekamu ne ziladdu nga ziri muli zitaayaya ziti. Kaakati omutonzi yakuŋŋaanya obutonde buno bwonna
obuli stagnant n'abuteeka mu bulamu bwaffe obuli mobile. Otambula nga oli ku museetwe n'otandika okubuukabuuka n'ogamba life is good. Ndowooza ekifaananyi ekyo mukiraba. Nze bwe nsanga omuntu ng'ono muli mu mutima neewuunya bwewuunya ne ŋŋamba kati ono ali ku museetwe abuukabuuka, tamanyi teriyo ekiseera eky'okubuukabuuka ebya ddala. Omuntu ali ku museetwe ng'abuukabuuka mugeraageranya ntya? Mugeraageranya n'omuntu akoze n'afuna n'alekeraawo okukola n'adda mu kwebaka obuki obwebasi. Owange zuukuka okole nti affe twakola dda. Agenda okuva eyo nga byonna bye yakola bisaanyeewo. Tutambula mu nsi eno, njagala weebuuze. Ddala ddala bw'oba otambula mu nsi eno, eriyo olusozi lwali olinnye nga terukoma? Kubanga kaabeera ennamulanda era amala n'akola ki? N'akoma. Kati gwe lwaki olowooza nti obuzibu bw'olimu tojja buyitamu? Ojja kubuyitamu, kabuwanvu bwe butya ojja kubuyitamu. Njawulo okumanya lwaki ebizibu bijja mu bulamu bwaffe. Kale ng'obutonde bukulaze obubonero nga buno. Gwe lwaki olowooza nti gwe obulamu obwo bugenda kubeera museetwe mwereere? Nga ne bw'oba ogenze mu malungu ago agalimu omuseetwe omwereere, ogwo gw'otunula nga tewakoma. Ate waliyo embuyaga ez'omutawaana ezijja zisitula omusenyu ogwo ne guyingira mu maaso g'abantu, oluusi ne gubuutikira n'abantu ne babula. Amalungu ago galimu obuteebe. Ng'olina w'olinnye oti n'okkirira bukkirizi n'okkeeyo wansi n'obulirayo. Kati ebyo byonna nga tubitegedde, ffe lwaki tulowooza nti obulamu obwaffe bugenda kubeera just museetwe nga temuli nsozi, temuli makoona, temuli ki? Ebizibu z'ensozi, ensozi empanvu ze tusisinkana mu bulamu bwaffe. Bw'ebeera lusozi lusobola okufuna landslide n'omanya nti obwo nno bwe buzibu obwantuukiridde ne bulumya n'abo abanninaanye. Oba okyali ku buzibu bw'olusozi olwo ate ne luvaamu omuliro n'olaba nga tolina waakudda, buli omu akwewala. Lubadde lusozi, kibadde kizibu, kiri ku mulimu. Ssente zaabulankanye ku mulimu. Mukama wo akufuukidde ekirala. Ate oba okyali ku olwo nti ate ne landiroodi atabuse. Kegamba n'olaba ng'olusozi ate luvaamu omuliro. Kale okumanya empewo nzibu zituuka ekiseera ne zitulaga. Ensozi zino nga tetunnazisinkana mu bulamu bwaffe tusooka ne tuziroota n'okuziroota. N'oloota olusozi, oluusi n'oluloota nga luvaamu n'omuliro n'omanya nti gubalagadde. Naye ekikulu ki? Ekikulu ekisookera ddala kumanya nti olusozi weeruli. Ensonga ey'okubiri, kumanya nti waliwo gw'osobola okwesiga. Waliwo ayina obuyinza, waliwo ayina amaanyi asobola okuvuunisa obusozi olwo. Bw'omala okumanya nti waali omwesize era muli mu good terms naye, bw'omala okumanya nti ekyo weekiri, gwe ng'omuntu oli mumalirivu. Kubanga n'okusindika omuntu nga tagenda teyeeyambayamba era nakyo tekimuwa buwanguzi. Kale ne tubiteekamu amagezi ne tukozesa resources zonna ze tulina okulaba nga tuvuunuka embeera nga zino nga zitutuukiridde mu bulamu bwaffe. Ebizibu bijja tusobole okubaako kye tuyiga.
kubanga gano masomo nsi yeegaleeta. Kale ensi eno eyagala nnyo okubaako kyetuyigiriza. Ebyo bye tutasoma eyo mu masomero, ebyo oluusi bye tutasoma waka we tukulira, naye ng'ate tulina okubimanya. Omuntu ayinza okubeera awo nga ye wa kisa ekisusse. Ebbanga ly'omala nga olemeddwa okuyiga essomo mu mbeera eyo, era ebizibu bisigala bikola ki? Bisigala bijja gy'oli. Wazira tuula olowooze, maama Natimba, kiki ky'aŋŋamba? Lwaki asigala akomyawo ensonga y'emu? Gwe kubamu akafaananyi, wasooka n'ofuna omukozi n'omussa mu dduuka. Edduuka lye watandika ng'olikolamu ggwe ne mukyalawo. Mulikulaakulanyizza. Eryali mu kapito w'obukadde 2 kati liri mu kapito wa bukadde 5. Oleese omukozi. Omukozi akoze nnyo. Atuusizza okuba nga mukyalawo omugye mu dduuka, omuzzizza ewaka. Asigaddemu yekka. Kati ggwe weerabidde ne gye wava. Omukozi omuleka mu dduuka n'ogenda n'osooka ofuuwa ku mmindi ne weebaza bajjajja. Bw'ovaayo eyo n'ogenda mu kapapula n'osooka osiba akapapula. Kati omukozi ono n'alyoka akubba n'akuzimbamu edduuka eddala. Takoma okwo n'alikuteeka ku muliraano. Jjukira yabadde asiibawo era yamanyi bakasitoma bonna. Kati bukedde nkya aguddewo erirye, bakasitoma bonna abakukumbi abakoze eki? Abatutte. Otudde ne mukyalawo akugumizza, akugambye nedda mwami tusobola okukikola kino, tukiddemu. Mukizzeemu. Lizzeemu lisituse. Ate era oleese omukozi omulala. Tokomye okwo, omutuuzizza, omunnyonnyodde eyasooka bye yakola ki? Bye yakuyisaamu. Tokomye okwo, otandise naye okumulekawo era mu mbeera y'emu nga gye wakola oli. Era naye akukoze ekintu kye kimu. Atunda ebintu, bw'amala okubitunda ayina obudde, ate oba kati ggwe oli eri mu kapapula. Ayina obudde obumala. Bw'amala okutunda ng'addayo ng'abisuubula ng'abizzaawo, ggwe ogenda okujja nga biringa bwe wabirese. Okanya kuwoza banaye bwe sibaawo tetukola. Naye bwe mbaawo tukola. Kumbe ne bw'otobaawo era mukola. Njawulo nti bwe mumala okukola ye omukozi amagoba agezza n'addamu n'asuubula bupya ebintu n'abikomyawo n'abiteekawo awo. Kati gwe bw'ojja gy'obeera nti bw'otyo wabirese. Ekivaamu ng'otandika kwevuma, nze abakozi bantama bonna bampisa bakuyisa kye kimu, gwe weeyisa otya? Sooka weetunulemu naawe ng'omuntu, gwe weeyisa otya? Naawe weeyisa kye kimu, tokyusaamu. Maama Natimba akulaga nti nga bw'okola n'oteekamu amaanyi mangi n'okulaakulanya bizinensi y'eno, lwaki bw'ekulaakulana tosigala nga weeyisa kye kimu? Lwaki bw'ekulaakulana olwomera amalala? Amalala agakutwala emulungu okulya amayirungi n'ebikoosi ne munywa sisha n'oleka bizinensi yo wali ekukulaakulanyizza. Eyo gy'oggyemu ssente eziguze emmotoka eyo. Kirowoozeeko. Era kino kye nsiba mbagamba nti ebizibu bye tufuna bisinga kuva mu ffe munda. Kati ye maama Natimba ajja kusigala akizze okutuusa lw'onooyiga kiki ekituufu ky'oteekeddwa okukola. Bwe kiba nga ddala oyagala kubeera bulungi, obeere mugagga ng'abo abagagga be weegomba, okole ng'ebyo by'oyagala okukola, ogenda kukyusa mu nkola. Omanye nti nfuna oba weekend lwe nkola ebintu ng'ebyo. Obeere ne principles z'otambulirako ggwe ng'omuntu. Odevelopinge discipline gy'otambulirako ggwe ng'omuntu. Bannaye mbabuulira kabeere lubaale kabeere Katonda.
ffe ng'abantu twetaaga personal development egenda tutuusa mu kiti kye twagala. Naye gwe nga toyina mpisa zo gwe ng'omuntu, toyina mateeka gakufuga gwe ng'omuntu, tolowooza nti Lubaale yagenda okukulaakulanya akutuuse ku kiti ky'oyagala nga gwe ng'omuntu teweerabiridde. Olusozi lugenda kusigala mu maaso go okutuusa lw'onooyiga okululinnya, n'omanya nti wano nziruka, wano neekwata ku kiyinja, wano nfuna abamanyi be neekwatako, wano neekwata ku bisubi n'obwegendereza kubanga biyinza okukuukayo, wano nkozesaawo magezi. Bw'otyo n'omala okululinnya. Kati bw'omala okululinnya n'otuuka ku ntikko n'ossa ekikoowe. Kati awo n'otunuulira akaserengeto. Obuserengeto buno nabwo tebufaanana nga bigambo bye muwulira nti kaserengeto. My dear, eri akaserengeto k'osobola okukkirira wakati mu ssanyu. N'ebaayo akaserengeto nga tosobola kukakkirira ng'otambula. Nga ko ke kakuvuga okkirira bukkirizi misinde. Kati ate n'ebaayo akaserengeto nga bw'oba okakkirira bw'otossaamu magezi ogenda kukkirira nga funfugo otuuke wansi ng'olina n'ebinuubule. Kale ekyokuba nti kaserengeto tekitegeeza nti tossaamu buki bwegendereza. Akaserengeto bw'alibadde nga moments ezo ezibeera ennungi mu bulamu bwaffe nga teziriimu nnyo bizibu, ng'ebizibu ebirimu bye bira bye tumanyi, fiizi z'abaana, kusasula nnyumba, naye nga temuliimu etc. Okiraba? So even those times zeetaagamu obwegendereza. These are times lw'omanya nti neeteekeddwa okubeera omwegendereza. Buno bwe budde lwe nina okuteekawo enkolagana ennungi ne bajjajjange kubanga I have the time, as in siri mu panic. Kaserengeto ko kanvuga kanzikiriza emmanga, so kampeeyo thought ndowooze ku be nnina okulowoozaako. Era mu mbeera y'emu eyo tusanga ennyanja. Ennyanja eno nga tulina okugisomoka. Nga tunaasanga ebizibu by'ennyanja. Ebizibu by'ennyanja byebyo ffe nga ffe bye tutayinaako busobozi busobola kulemesa. Era ebizibu by'ennyanja ebyo bikuleetera okuloota ng'oli ku mazzi, owuga, okola ki, byebyo nga emyoyo gyaffe, amaanyi gaffe amatonde gokka ge gasobola okutuyamba okubivvuunuka. Era ebizibu ng'ebyo nga binajja, osooka kuloota mazzi nga gazzeewo mu luggya, n'oloota amazzi gayingidde mu nnyumba, n'oloota ng'owuga naye ng'owuga obbira, owuga omira. Abamu baloota nga bagatambulirako. It all depends ku kiki ekiri mu kkubo lyo. Naye nga in such situations tuba tulina okukulaakulanya obulamu bwaffe obw'emyoyo. This is a time lw'olina okwongera okuwaayo obudde eri bajjajjaabo ku makubyoto. Beewe, saba nnyo, weegayirire. Owulidde? Essaala tugenda tuziteekako kuno ku YouTube. Mwongere okumanya nti bajjajjammwe musobola okubeegayirira. Nga muvudde ku bino eby'okugamba nti musaba mu nnimi ze mutategeera, luno muba musaba mu lulimi lw'otegeera, era ng'osobola okubannyonnyola ebintu bitegeerekeka. Owulidde? Kale, aweetaaga obugumiikiriza, tumanye nti aweetaaga obugumiikiriza. Aweetaaga okwavula, tumanye nti awo kyabadde kinneetaagisa okulinda mukko. Omukazi bw'afuna olubuto tekitegeeza nti enkeera agenda kuzaala just because tayagala lubuto. Era lumu tujja kusoma tumanye lwaki olumu twetaaga okugumiikiriza. Byonna biri mu butonde kubanga mmwe abatambuddeko y'ensonga lwaki tulinnya ensozi ezo, y'ensonga lwaki tuli adventurous. Tutambula mu bifo eby'enjawulo tusobole okuyiga enkwata ey'ebizibu eby'enjawulo ebijja mu bulamu bwaffe. Kati zino narrations zonna ze mbawadde bw'atalinnyangako lusozi tosobola kuziimagininga. It is high time olinnye ku lusozi.
abasajja bava emitala n'emitala ne bajja eno ewaffe balinnye ku nsozi zaffe balabe experience eyo. Njagala mbabuulire nti those experiences zituyamba ne mu spiritual world, zituyamba ne mu bulamu obwa bulijjo. Kubanga there are times lw'olina okwekwata ku kisubi naye ng'okyekwatako in that tekiina kuukayo wansi gye kiri ate olina okkikozesa ove w'oli odde ewalala. Those things happen in our lives. Ng'eriyo omuntu alina okukuyamba so si nti obuyambi bwe bugenda mukulemezaako naye nga it is a one time thing ate nga alina okukuyamba in such a way nti ate naawe tomuleka ng'omwaprutinze wazira olina okumweyambisa obeeko w'otuuka. Kati njagala otunuulira ekisubi ekyo omaze okyeyambisa oyiseewo ogenda kiyamba otya? Kiri ku kaserengeto, kiri ku steep, kiri ku cliff, kyamera mu mayinja. It's not that you can give it soil. No. It's not that you can irrigate it. No. Sometimes you just have to let go and just be appreciative eri mother nature. N'ogamba ekisubi n'ekyo kinnyambye naye nga tolina ky'ogenda kikolera. That happens in our lives. Really happens. Ng'eriyo omuntu agenda okuyamba mu bulamu buno n'owulira nga wandyagadde omuddizeewo omutima ne gugaana, n'owulira nga wandyagadde obeeko ky'omukolera naye nga efforts zonna ne zifailinga. Not because toyagala but just because mother nature agamba ogenda kukola ki. You are not supposed. Kati n'osanga abantu nga bayomba yanfuula amadaala ag'okulinnyirako. No, teyakufuula madaala. Wali madaala in the first place. Gwe tewamanya tuwali madaala. That's why mbagamba nti tuteekeddwa okuyamba mu nsi muno. Enjawulo eri ki? Enjawulo eri nti ajjanjaba omulwadde si yamusikira. Meaning nti si buli muntu gw'oyambye nti agenda kukusasula bulungi nga gwe bw'osuubira. Ate ekyo tekitegeeza nti toteekeddwa kuyamba. Lwaki? Bwe butonde. Katunuulira ekisubi kiri ddala ogenda kikolako ki? Toyina ky'ogenda kikolako. Much as you may want, toyina. Kujjako okusiima mu mutima gwo n'osiima. Bw'osiima ye Katonda y'amanyi. Bw'agenda okibeezaawo awo mu bulamu obwo bweyagaza kyo bwe kiwulirira essanyu. Kitegeeza ki? Nti tukole bye tukola byonna. Naye nga overseer waffe ye Katonda. Be bajjajjaffe. Tukole ebirungi byonna bye tukola nga bigenda ku akawunti yaffe nti ku luno yakola ekirungi ne ku luno nakola ekirungi ne ku luno akola ekirungi. Katonda atuwe that one big check egenda okutuusiza gwe okugamba nti I don't deserve this. Naye nga mazima you deserve it. Buno obuntu obutonotono buno bw'ozza okola bumountinze into something big. Katonda n'akikwata omulundi gumu n'akikugondomolako gwe n'olaba nga tokisaanira naye nga mu mazima okisaanira lwa nsonga oyina bangi b'oyambye naye nga totunulayo. You don't mind oba bakwanukula oba tebakwanukula oba bakuwa oba tebakuwa nga gwe tofaayo ng'okola bukozi ng'olinga Nnaalongo wano. Okiraba ye Katonda ng'akupulaningira ekyo ekisinga obunene. Ekyo ekisinga obunene era ye ng'akitegeka ogenda okulaba ng'ate akikutuusizzaako ate yoyo gw'ogamba nti sirina na kye nnaamukoledde ate ye n'akikukolera. Oba mukiraba? So these things happen for a reason. Togaananga okuyamba. Naawe lumu nga bw'okozesezza ekisubi ekyo waliwo ajja okwagala okukozesa naawe ng'ekisubi ekyo. Akuyitireko abeeko w'atuuka. Don't complain. Teweevuma. Gwe weebaza Katonda okuba ng'osobodde okubeera of service eri omuntu oyo. Of service eri ekitonde ekyo. One time ojja kuganyirwa. Ekyo njagadde mukimanye bassebo ne bannyabo. So that is why it is necessary. N'otambulako n'otunuulira nature. Nature talks. Nature talks. Bw'onootuula bw'oti n'otunuulira omuti ojja kufunako ebyogera. Gujja kwogera naawe era gujja kubaako bye gukubuulira. Bw'onoolinnya olusozi ojja kubaako by'oyiga. Ojja kumanya
nti eno enkonge enkubye ng'ate nninnya olusozi ye muntu bw'ati gwe nasanga nga ndi mu buzibu ate naye n'anfuukira ekizibu. Such that next time you find those people, manya nti babangayo. So don't be disappointed. Babangayo. Those people who don't appreciate, babangayo mu bulamu buno. Sometimes bakikola mu kumanya, sometimes mu butamanya. But at the end of the day, ate era nabo basasulwa olw'embeera zaabwe kubanga beesanga nga tebalina mikwano, tebalina kye balina olw'enneeyisa zaabwe ezo bwezityo. So, what do we do? You choose kiki ky'oyagala obulamu bw'okubeera. Then, n'olaba how do you invest into that? If you invest in good deeds, of course you will harvest good deeds. It may not be necessary through those people b'okoledde ebirungi, but somehow Katonda ajja kituukiriza. Kale kansubire nti omusomo guno mukuganyiddwamu. Mwongere okusharinga, twongere okusoma n'okumanya ebintu bino bannange. Mwebale obuwagizi bwonna. Neyanziza nnyo neyanzeege akuume atakuumira mpeera.